kale tutandise iye jamu biri ebinvumya mukama wange toteka mbiri ebinkubye emiggwe mukama yenga nti mukama wange yampise batandika okunoonya emigga emiyitirivu naye amasuuti ogajjawa omukyala bakyala babiri omu omukyala bamita Florence Mukwanga duuka libalita Dagi Fashions omulala omuwala bamita Face Up n'akavubuka bakayita Kayemba nalemwa sikyasobola kugenda kwenoonyeza kabeera nekanenya kano kajja kufaana bulungi kano kajja kufaana bulungi kano kajja kufaana bulungi nabo mwe banzibira omwo osanga babyasembolinze bwe bityo era nga bampadde nga bitutte waka ne babiwa munnange n'agolola nga leero ojja kwambala today you're going to look good like this. I know. Sometimes nabagana kumpa byabwere naga temumpa byabwere wakiri munsalirako nenga temumpadde byabwere bino zambale katukuwe oyambale ku lwaffe olange we tuli muddeyo bwe mutabuka gwe gubatandikirako twamwange engoye zaffe tasasula tumuyambye agala byabwerere leero ne bwabampeta zambalira kuwe suuti otwambaliremu byabwerere tompa oyagala kugula bakwe discount wakiri mpa discount naye nga nguze ugambe nakuwa sente zange gwe wenyini kubanga osaliddeko olw'erinnya nti kwabwe naayambala nenkogerako nti gwe nyambaza nawe ojjafunamu naye tompa kyabwerere tompa wakowa ejjogo nalaba abaana awo nga bali ku kafara ne bamutta twakusalanga enviiri tosasula nenyamba nange wulira bakusaasira gwe nalaba ku TikTok awo nga bamufuukidde ekizibu ze bintu ebyo byokudda mu muntu amaze okukola erinnya lye ateredde onna alyoka atandika okwogerera walaala wabikoowa mali manyi kyali kikutuuseko kiko ekyejjoogo ate kinnaba naye nkiraba omanyi olina okutunula mu maaso bulijjo okoma okweyongera mu maaso buli abakunoonya baba bangi naffe tumukwatewo awaluma tumukubewo awaluma mbyetegekera nze bwe ntunulira omuntu ayambala amasuuti makoma akafaananyi nga nawatuka okwebaka era ne pijeze kasuuti kyo kisusizza ate naye ng'ogamba otya Katonda ankuumye era njagala sagala kwegaana Katonda njagadde antaddeko ekisa kye ye namusaba ebimu abimpadde kuba namusaba obulamu ne musaba obugagga obw'okunsi n'obw'omuggulu obw'okunsi tebunnajja bulungi nga bujja ne musaba okuganja ne feva Katonda akyabimpadde ayo kyogamba nti olwenfukamidde nga mugamba Mukama ekyakimpadde okuganja feva abakyala akikoledde omanyi nnyo n'okutuuka eyo omukyala manyi omukyala omukyala abaana akuwadde adde bagerera nzaala abasajja kati waliwo ebirala alabye ye namusaba ebyo byange bya ku mutima era buli ku makya nzizamu ne mujjukiza Katonda kino tonnakimpa ne kino tonnakimpa ne kino tonnakimpa naye ndi mugumiikiriza kubanga waŋŋamba ekisa kyo kimala naye ate zambaliza ekintu kyenda okuyigiddeko oli mugumiikiriza ate okkiriza nategeera mangu nti obugagga bwonna ze abantu bentambudde nabo mukwano gwange w'ekitiibwa ntake njogera nnyo naye nga ne bino bijja wali bino bijja wala mbuuza okoledde emyaka emeka oyagala mu myaka 2-3 obenga oli w'amaanyi nnyo wakatambula olengere obuzibu tukyasanga eno mu Africa ndooza ne mu Uganda tetulina mulimu gumu gwe tukola abantu gwe bakutegeererako otandika okugufunamu experience otandika okubeera master mu gwo otandika okubeera doctor mu gwo leero bw'obeerako ku radio ejja n'otunda amanda olina otambuza toilet paper leero nogamba ensi erwawo okutegeera naye abazungu azaala omwana gano najja kuba musambi wa mupiira from childhood bagusamba gutya bagulowooza batya baguzza batya paka lwalifu ali mupiira bwagusamba natuka ku myaka 3 n'agunnyuka ne bamuwa ogwogerera ne bamuwa ogufuuwa oli naakula nga ekintu kyonna Mukama kyeyamuwa akikenenudde n'akimalamu naye ffe tugenda okufa nga ku talenti oba kyewandikoze nnyo okikozeeko 20%. Oba butakkiririzaamu oba butamatira olulunkana bw'okwata eno ogenda okola ng'obudde obukuleka okakkana nga byonna ate obiyiye nga tolinaamu kyofunye ng'ensi tekuyisizza bulungi mwetuli byenneegayira Mukama abimusaba bigera amiina lwasemba luli eri ng'abantu baganani ogenda okufuuka sinafuna n'obudde kusoma nnyo mbu wasoma okubala nga wayiga sikaalo yokka wali obasi lwe nagenda okusoma nze senga ndi dokita mwe mundabira wano naye ekyankola obubi kukola ege Luganda naye muzeeyi yali amanyi nkoze sciences era ne bwe namutwalira ebigezo yagamba nga bwe tugenda emulaga awo ogenda kufuuka orthopedic officer
abasawo b'amagumba mu Uganda batono. Akati bw'onobeera omusawo w'amagumba obeere myaka 10 nga gwe musawo w'amagumba ensi yonna ejja kupejja nga gw'ojjanjaba amagumba. Abakadde tulwala baani balwala abantu amagumba gamenyeka. Soma ekyo kale ngenda kikusomera naawe okitegeere naye ngera mu mutima mmanyi nga mutima okoze oti okongo nga mutima muga sijja kubisoma genda agumba ne tugenda naye omanyi omuzadde tomwakanya genda emulagaawo olusawo n'avaayo naga what is your name? I am somebody plus you plus. Oh, okay. Which course you are going? Was the Hege Uganda. Nze ntunula kubwa. Nagala ogamuze kachomulese kola. Mumanyi mugezi yagala abeere orthopedic office. Najja teyatawaana. Kala ntwala wali ku kisenga nga skeleton neyo giraba. Name the parts of the skeleton nga nzijukira keji. Sikalu. Ngolemeraawo. Era twadde kanga musayi munyeeko. Onswazizza uganye buganyi kubyogera nga yalowooza nti ng'anye ng'omwana bw'anagamba nti olwokuba mbadde saagala kufuuka musawo ng'anye kubyogera ekyo ekituufu nali sibimanyi gasibirira skeleton oba twagikoma mu P4 oba P5 kakati Katikkiro ngaziti Katikkiro yakuwandikira ebbaluwa neno gye wali eri okugundi ku Beat FM ono akuyitaga makati ga previewing omusaala gwo. Mukama wange ow'ekitiibwa omugenzi w'ekitiibwa Godfrey Kavuma yampita ku CBS ne mukama wange Robert Kasozi abo be bampita nasisinkana kyali ku Beat kati bankubira nti mwana wange ogenda kwegatta ku CBS eyejjukira n'akafuna omusaala omusava Capital and Beat kubanga bwe nagenda okusaba Mwami William Pike I am requesting you to allow me go and serve my king because you know I am a Muganda manyi nga agakulembeza nnyo I am a Muganda and I would love to go and serve my king binge kabaka subject nonze nali bali busirineze zo muntu mugamba nnyo kyendi so I wanted William Pike to understand the reason as why I am leaving his company to another company so I was a bit humble mugamba my boss I want to say thank you so much for the opportunity for the love and for the guidance but I think it's high time I left this place because I need to go and serve my king. The guy was like how old are you? What is that supposed to mean? When I was 26 or 27. Nagamba okyali mwana muto. You will serve the king later. So kokole sente. Obeere bulungi. Ne kabaka ajja kuba musanyufu nnyo ng'omukolera nga ne sente ozirina. Nenga mbiwulira. Babiwulira. Bamaze okukubira eri bakuyise. Kabaka asiimye. Nambuuza bakuwa sente mmeka. Omugamba okumanya banjagadde. Antadde ku one of the most payable people CBS. Gembe bampa bakasagala kugera sente njja kuono ne antadde kwaba abamanyi. Opaike omusaala gwe bakuwa kale bwe baba bagukuwadde naga contract yaabwe ngenda kukubisaamu emirundi. Oh my God. Because yampita nangamba can I have the research team to come to my office? Pike atunulira nnyo research findings okola otya obimanyi ebinawe KPI key personal nazitunulira n'aba research. I think this is a good guy. And when you happen to get a good talent, never lose it. Exactly. Yali gundi era okukapita nga twewaana nnyo naawe ng'oli on air talent ng'oli mulungi market yatakumanyira bani bano balabalaba ratings obozi akugambira nawo I can get another market here to effectively do the work you're doing but it is hard to get another talent. What talent ekitiibwa omujoga mangu maraga manyira gacha ngamba nti ndaga ku musaala CBS kwekwa contracted wa 3 times mirundi 3 nga ndoza byakusaala ngamba mukama wange ajiraba. Raymond by then he was over finance, head of finance. Raymond, in my office, please. Caroline Mukidi was our general manager. Was Caroline Mukidi, Mukamange George Manyali, Gabo Basatu Kastabatura. Sachari you Captain Beat, Jojo Manjo. Yes. Laira, Sato yo Yanja Garabanange. Yanga mano kungamba bwe bakusumba comeback era bwe mbangenda Captain Beat buli kasera n'okuddayo ne mubuuza is a very good
kyata akole takikugamba kasa George akugamba nti this is what we have accept George respect George Manyali tajja gwenkwa kwagala nnyo era ndowooza capital ne beat eriwo okululwa is good kamukoka akatremesa kali kati kasente benefits zizitowako okusinga NSSF wani oyo n'ebirala transport allowance weekend ebyo George abigaba naye kizibu mukakkamu nnyo tomanya lwanyize na lwagenda kuyegira ababwate kakati kasobola banga meeting y'abantu abasatu abo kasobola banga abantu abo basatu nga batudde Caroline Mukidi njogera kuba aliyo kati simanyi baliyo but njogera that was Caroline Mukidi George Manyali and Raymond nagamba omusala gwono ngulabyemu mu bukubisemu emirundi esatu muwandikira another point simanya appointment ne contract empya neneesooka omuwandikire yagita ku reconfirmation later ekakasa nti we are going to pay omusala gwo inabadde ndowooza tibyakusobola nali nzize mukange kange ese baisaawa twatula meeting saawa 4 baisaawa 8 they have my late omusala emirundi ebyokusaagamu byewaddeawo ng'omanyi omutiisiza tinende okambira awo nabadde nva Mmengo namaze okugamba bakama bange nja kujja naye nga jjukira n'omutima gwo gulabika guli Mmengo omutima gwo gwali Mmengo gagwasaba ngulaba yagugenda bagulinnyidde mu mulyango awo kati ng'ono byantaddeko bye seebaka nalinga bwe nti mbuliri bwange madamu takubuuza bebi kiki naye madamu gwe mubuuzabuuzaako kakati nkubidde ku maama maama ndi mu situation eri ABCD naye nkoze nti mwana wange nze kabaka bwayogera toddangamu ekyakabaka ebakiddamu ne bwaba kwa ssente ne bwaba takuwa gende Mmengo aya basi oyo mumazi kubidde ku musawo nira abantu babiri be if I am going to make the last decision in life maama wange ne ssenga wange Mire Bunjo nabitaka because yabaddewo nga taata senga mukubidde senga this is the situation sambali tonziza nga mbintu bukyawave wa babu nosala ku bibyo nakumala salawo ngo mutima gwo bekuli kwajjukira okuva wa babu nakunyumiza babu yanzikiriza okuddayo okusoma kati ku graduation party yange muzeyi ne yeya masenga na captain babu webale nokkiriza omwana wange okusoma nga bwakola mukuwadde akuweereze n'omuswaza kati nva ku metro ngende wa captain babu yangamba bwaye ebintu byo bizje yenze wa munange girlfriend wange bwe twali ebiseera ebyo ate nali muwasiza ate mukwanza twali baana batoto ne tubeera ffenna mu kazigo kaffe muli awo mwewunaganya ffenna bwe twegumya namu bwejja kutereera ate alabye ne kubira aliwulira erinnya olwo litandise ojja ovudde ku metro ogenze ku capital kakati abakulamuza CBS gwe ng'oba mukazi wakaawo ogamba oti tulaba nti kigenda kitereera embeera etereera mugambye kakati Susan nkuwa ekigambo kyawe kyonnaŋŋamba nnemereddwa okusalawo kyogenda okungamba nenga ne Katonda yange nkusaba kyoŋŋamba I have failed to make the right decision but because I know you use people to speak to others I want you to use this woman kyagenda okuŋŋamba kyengenda okutwala ebyo nasooka bisaba nzekka nengende wa Susan this is the situation dear CBS empita na contract yayo ye wengenze wabakama bange aba capital okwasiibula bampadde bino n'ebbaluwa ye ekyo ŋŋamba kyensala sente ambaali nga tuli bubi omwana Susan alinga omukazi aba akumanya tuli bubi ab'ennyumba gye tusulamu ya mutwalo 10 kyali bubi laba ebintu bye tulina mu nnyumba tunadivelopinga ddi basajja bano bakitiibwa ono muzungu bano balungi nnyo bano naye ensi eno nzibu abantu abo bazungu obalaba nabo tebatwagala bayinza okuba ssente zino bazikuwadde bamale okutta omulimu guno gwe bakuwadde bamale bazikendeeze bazeeyo batubonyeebonye ate ngene Mmengo tubaba b'amaanyi gende Mmengo oba osavinga kabaka naye munnange engeri gyali muganda munnange nnyo nalweiso
tugende Mengo. Ozikitegeeza kaka ng'asiimye. Azenga buzinzi mpapula. Yanzirayo wa mukama wange enkyalo. Another letter. I want to say thank you so much. You're resigning? You're never now being per day, but in 1 month I'll be leaving Capital. Because what do you know to take a contract? No, name contract mwalimu, you don't just zentanyo kumala gadduka ku mulimu because one doja tukangubita. Even 3 months. Ne wana basaba nti bazikirize mu mwezi. I am going to work another 1 month. Bwe kugwako and I nsaba mu mwezi ogwo kumba mpo omuntu kwenyiza training to do what I have been doing. Musifu sona mu eddoboozi so mukama wa kaka ndoza ne bakiraba mweki mwana ono because nabiwani kabana ne mbiteka but despite the fact that you have given me money and every other part munzikiriza Israel njugane bakaba banga abemengo ne magala nsaba because even that wabyogera mu June, that was June. Mbasaba, I'll be able to start working with you in August 2012. That was 2012. Nemo zikiriza mpade banange bano omwezi omulala malo okumaliriza. Nazale wabakama banga ekyo sasewo yoje na muza is it? Do you feel comfortable with the decision? So say yeah, it's okay. Nenkola ne maliza bulungi June yo inagwako ne July mukola. 1st August. CBS. Wasanga cha CBS bakureceiving bulungi. How was the reception? Ekisooka bali bantu bakulu nnyo ngamba wekitiibwa nge ekingumya abamu mbaddeko nabo mu katemba Katolo bwama yali mukama wange mu Diamond SM Entertainment mukulu abe mu kibinga tetwewa nnyo naye ngera taate sali wala nnyo Katolo kwa bamu nalinga senkana konga they are not bad people ate oba olengeri gye naawe wennyini gye weefuna okwenyigizaamu Katolo bwali mu newsroom kakati nga mu newsroom mbatunuulira mba wekitiibwa nina newsroom y'omusajja gwe wayita Kaddu Mukasa bwe nafukamiranga n'ensabira essaala olwamalanga amawulire nga jjajja tubamufukamire musabira tukebire Katonda wange era kwansanga afulumye lwagenze by'obufuzi ekiseera kye nayingiriramu olwo ne Kasubante Moses agenze by'obufuzi mu Kibisero gy'alwadde balinawo Barnaba Olivia Kwagala Katabira nga waliwo ekituli ekyo so nzaawe nnyingirira kati ekiwale kyakisinga okukola ennyo effujjo bakiyita Farida Bongole we later became good friends we are too bad ne wabo nengenda ne taata we nani we are close like this lwaki kyasooka okunkolako effujjo we nayingira katika abana nga atobono bamugjeewa bana abono gye bamugje kakati gwe wonaatuuka osomera amawulire kabaka gaawulira gwe ng'omaze wano emyaka egi omutima bwetwala ngamba Katonda wange ndese omulimu omulungi ndese ssente naze kukola kabaka ne wana mpulirira kyangambaawo n'ekibuuza kabaka awulira amawulire gati ssaawa 3 ku makya ssaawa 3 ekiro era kyova olaba n'amawulire ago tugagatta jjukira CBS by then 88 and 89 nga they join when you're reading news bw'oba osoma amawulire ga 7 9 ne bagatta radio bbiri zonna kyengamba kyova olaba bagatta ne radio zonna nitubuutikira Obuganda bwonna ne kati gwe bakodde mmeka saawa mmeka ndi ku 7 emisana awo 6 gavudde mu bitundu bya Buganda ag'omwenda awo ag'omwenda agafudde bweru w'eggwanga because ku mwenda twasomanga foreign news only China wa then ku 6 gavudde mu bitundu bya Buganda gagwawula twamusange Kayinja Isa Muwembera kaye baana ba kintu geego gendimu gasenga ekagawulira sisbeni era kyenjiramu abantu batandise okuba engo ab'oluganda bwe babakuulidde manyi eri abaawulizanga CBS from A to Z batandise okugula mwana naye nga kino kinnuma njaawo nga bali mukama so format yawasanga yemu neya Capital sure eno nga ndala nnyo Capital nalinganira eddakiika 5 minutes on air yo kitagala kwogera nnyo somebody will communicating that this is BBC style. Right. 5 minutes chimala abantu banyonyera akabenje kagudde mikyana kuna kusaba bafudde police ekyanoonyereza era binde bawulire gafagaddaga wano president w'eggwanga ayogedde ABCD 5 minutes ng'osomedde mu stories omunaana oba mwenda kiwedde era lumu nagenda nga complaininga nempita Gloria Nachimba nempita Patricia Osman baba editor by then Gloria was for Uganda Patricia for English to the Patricia Osman ati Patricia ndisi mutanyo right so tubagideko naye ku Metro FM is my good friend is my birthday mugambye
kinaye amawulire mu mutongeremu eddakiika ababbiiti oluganda womala okulwetoololera bulungi ogattemu ekisoko nga lunyikire yatwale wajjojo nambuza naga Zamba njagala oddemu owulirize gundi yaffe nga bweri bwe tuba twogera omanye owuliranga nnyo nza giyitaani signature tune ya kampani oba gundi ya omubala gwa kampani nga bona agamba nti fresh hits for Kampala, that's Capital Radio. Nebanga BTFM ekintabuli kyo. Nebanga owulirawo amawulire awo. Kibakintabuli kya muziki. Otegere. Naye nti buli radio eba nekyeyagala. That is what we need. We are not so much interested in news. Tuyisawo buyisa. Abantu kasatu babuulire ebigenda maaso ku muziki ese tutegeere. Ngamba kale kati ntuuka ku CBS. Dakika 10-15 dakika 2 weemalayo okyakikuba wasize mchano bapata sabusajja kabaka nyirimu omutereka oluganda onowulyange egguliro oliyina okujjako gana amatono tunagaye agenda soma nga kali dakika 8-10 naye nga ndaba kirifa beta nsoma sidduka si papa I have time nezambala nze bwe navira ku super nenzija ku Dembe FM nalwana akagambo 88.5 nakola otya ku CBS nkyatulya bbanga ki kamanyamizane ku beat nayogerako ku Metro FM 90.8 Metro FM oli ku beat kitegedde bibonyabonya naye nalwananga nnyo naye kati ekyanyamba 96.3 kyawukanyira nnyo ku 88.8 kyangu nayanguwa okukimanyiira naye kati nalina 90.8 ne 96 nga bimanyi okwesoma Metro ne beat tekyatawa naye wano nayangwa nekyo nalijja nnyo okukola ensobi naliko omwami mali nga ne bwawulira nkoze any mistake mu Luganda era simanyi kati nabantu tukyuse tuli CBS nga by the time you go on air your salad mu Luganda gusobola kweli wase wawasajja omujuka ali wasajja yiwasa production nosoma mawuli for like 6 months onagenda kumpewo ogasoma bulina kwogera kubacha n'ogasoma nga ali kumpewo batereza Luganda n'ogasoma ne bajja ne bawuliramu anaate nabajja bakakina ekigambo ky'Oluganda kifu kino sibuba tibogera bino si bwe kiri bwe kiri sino ekyo ekisoko kifulu n'olugero lufulu wamala bbanga that was CBS naate nomuneka akulimba nakamala omwezi oba gumu n'ekitundu kama yannyamba nsoma ago bwe gati balona boba yali ayina mikolo ki nga bwomanya mwogezi wako mikolo n'agenda nga taliiwo bakubidde katabira taliiwo Olivia taliiwo nga nsigaddewo bo ndoza wetunuulidde gakambali samanya bankubira it was a Sunday bankubira Sunday kiro wanga Barnaba was not coming on Monday kakati mwami mala nkubira mukuluza mbali je bali kwasaba kwanze kale tomorrow you're going to come very early in the morning go soma mawuli you have 6 a.m. 7 a.m. Barnaba bana batusende nasome 9 a.m. kwa 9 a.m. nga bagitya naye buno obusooka nsobola akwera sanga 3 ezekyo ndoza Barnaba nakiwa mazomu bakubira they will not make it banonyeza awo anajja takola ki aliwo nakeera 10 nga ndi ku CBS omanyi kyendiko ena wate wakiyitiriza mu nfuza edira nejjukira ku gesatu abasajja awulire naye kati naye nga obwongo bukyagamba bampadde geemu 12 headlines emu geego ngakola headlines nga nvaayo nga nsoma ageemu kati n'ageemu ageemu awo nasooka funamu obuzi kuba bagamba n'ensazaamu omanyi buli muntu alina engeri gy'ayogeramu Oluganda n'ensazaamu mukulundi wano nekiwanuka agamba yasaziza nga gwe weemoolera mu sitole saanikusa muge mukama wange nsaba kunsonyiwa naye ate mbadde njagala ebigambo bifula owinge nga bwe mbiwulira mu mutima kale nkukkiriza ensoma ageemu obwama ndowooza obwama ne buyitiŋŋana kakati saawa 3 ndoza Barnaba bagamba will not come wamala ntuuza kati ogenda ku mawulire kabaka gaawulira saawa mutima naye totya oba tebaali kugamba relaxinga gasome nga bwegabeera beeruke ogezeko mu toilet okomyewo onyende ku kyaki onyende agamba tegaali mangi jjukira saawa 3 you have 20 minutes nensaza bwenguma enziraba nenga mukama kakati okufa kufa kijja ate bwe ngamba but this is my turn if I have to make it wano wenina okukakasiza tuyingidde abuuka wenja asiibudde nentuula bwe kituuka akantu kasibe kavuga olubuto lutokota
kati obuzibu obwongo bukugamba kabaka awulira awe wali obuzibu awa kabaka awulira ngane kati omutima gungane kati kabaka bwaba awulira mugaga sente gwezamba enguma nenga kwata bwe tandika otya mpaka intro ako eno nansirise eno kati eno mwami madali wano eno eri omwami ndi wana nakiwanuka eno wali wagenda okupa amalobozi ekikola n'okukyaba banne lalikira kyalimu maka kati ona sijja kubatunulako nenzirawa ekagwayo mwasuze mutyano bannafe abatuliriza ensooka nsika ku mukka muli ku CBS FM omusomeze Zambali Blasio Mukasa ensooka nzikakkana olwonkoppa kaddu ojigula kaddu Mukasa geragalaga zesozi kaddu Mukasa asirikamu naye nga kati ngenda okwesa nsika omukka neme okumala era olwamalaga mwasuze mutyano bannafe abatuliriza muli ku CBS FM Zambali Blasio Mukasa nenzika nga negukomawo nyini mu omuterega Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri era nga kize kize bakuba amalobozi sina kulenyera bwe bakola bakwamulaza era kwa obwamo manya bana babantu beekona nomanya okikubye kati gaggwa ngenda okufuluma mu lukuubo butwalinga tuva mu 88 waliwo olukuubo oba olumanyi ita ku mwami Kawoya mwami Kasozi ngenda okuyita mu lukuubo lulanga alusirise bonna bali mu busonda sina ndokwentunulamu nengo olubawulidde bayise mwami mali bayisane sirikira mu nezera mu news ntuuka mu news mu ngasirisa mwali oli omukyala bonna babadde bagiwulira kweri kijja kingamba Kifalida baba otukanze after 1 month Farida ndoza kwetwajja n'omukwano teyaninda naga baba otukanze akati mbandi awo omusajja bamita Haji Bagade Masako bakyaliyo yakuba n'essimu ne bagindeeta buleti ndoza kwera abe mukiibi agamba musawudde Sozi kaddu Mukasa ekiroboozi kyekyo kati oyo yeyampa ennyama nkwa yakubira ne mukama wange abe mukiibi agamba waliwo ye bwe baba namugamba ebinzi nawulira ng'ayogera naye ye teyamenye agamba Haji Bagade akutumidde ali Masaka eyo oli mulaba kati nguma gundi etuulirawo tumaze because amawulire gesatu wegaggwanga you sit in a meeting review n'abantu gye bagenda eba yaddakiika 3 from 9:30 to 10 emala olagawa bannanga wonna etudde bakyusizza rota we are going to change the rota olubampadde nampadde jaga kujja Monday Wednesday Friday kati bataddemuko ku weekend awo kusoma ku makya lulimbadde enzija bampaddemu nakwengezi okyagambikako naye kati ate naddamu okwebaka sura mu butabo oyongeremu ku Luganda okaze ebirala bye nasoma eso oyo gatemu ku Luganda kakati ate ngamba naye kakati style kije nina okukola Barnaba is using ebisoko n'engero then yusina kugendayo soko oba olina okunoonya ekyo kye bakubere unique netula nengera ngamba mwamale njagala kukolanga ku butonde yangamba butondo gera bogera koje ngenda kakunoonya kati nga boolaba ensolo ine ebintu empologoma ine ebintu byekolanga bifanana abantu embiza ine ebintu byekolanga bifanana abantu kapa ine ebintu byekolanga bifanana I want to talk about butonde emitejo ina bikolanga njagala nga kusoma kwe birenga mbisomesa abantu as my segment amaranga ati kola mukamu tuulire ate wezire ekyo yampanga nzikirizayo nga nkola embizi gye natandikirako eniko omukwano ngwaga abantu ogwegugiruma ekaaba eruma nokuvayo gabanga neka yalidde abali gampomedde nemmanyawa obalina n'okuva that's how I started my journey naye wamalayo ebbanga eryo naye wamalayo Ssaabasajja wamusisinkanako emirundi 2 okwasooka lyo mazeyo bbanga ki mamanya bugakulwawo nnyo omalaga ngoyono nayo ki naye nafuna ntegesa ogwasooka wali kukola bwemusi ekikunozera yangwa nakola bwemusi mu nkuuka awo ne banondamu netandika ngaokola emikono ng'ali awo ng'andi awo naye okumusinkana gwonna lwali lunaku lw'abakozi kubanga naleeta ekirowoozo ky'okutondawo kwaya ebitongole by'Obwakabaka ne tukola kwaya ey'ebitongole by'Obwakabaka nga ffe tumuyimbira nga tugenda ng'omwaka gugenda okuggwako nga tugenda mu gundi n'abuze yaleese ekirowoozo ne banjogerayo sona olwo musinkanako kwata ku mugalo gwebaleire ekirungi ekyokubiri gwali mupiira gwabika nga Mamba Kakoboza ndi wa Mamba Kakoboza tusamba enseenene kakati
ne tusamba twali eyo gombe ye twasambira mpira kagojjute ngenge kitabe kyona kinga samba nga bamanyimba yali mpanye mamba kakoboza n'ekitima nagula bandi je napangisa ya neto ekisaawe kati mpira ogwo baatukuba bwe baatukuba naye ng'ekisaawe kyonna kirekana Zambali bakuba ne bandi ngansirisibe bandi yange bene nampita nalagira ne bampita najja nakwata muganda wadde babagobye naye omupiira bwetubulire essaki n'ekifaananyi ekyo bakinkufa ne nkiteekamu kirina mu nnyumba lwenkitulako nga ekifaananyi ekyo yangumya tubadde tusembera naye nga siga nti akuyise nga yakwata muganda nga omubeera awo mu kugulawo BBS Telefinance nali MC awo kasanafuna ku kitiibwa ekyo nga banzikiriza nti kati bakukkiriza ku mikono gya Kabaka osobola okubeera MC nakyo nawulira nga kitiibwa kinyongeddeko because nasangawo abantu abakulu b'MC tumala gajjako mukama wange made in Seleko Muzindalo tumala babaddewo awo naye okukkiriza nti nawe yo part ne mukama wange abe mukibi okunzikiriza agati njanga kukola naawe ngero olwagamba nga eriyo omukolo abe okola nani Zambali ngawo netaliko nti mukama weebale ene Patrick nga bamwita ine mukolo ogenda kukola nani Zambali. Was that walinga favored like mweyo areas walina ekintu ekiri special tewafanga? I am a team player. Saagala nnyo nze ntukaawo mbu kino kimanyibwamu. No, I love to share my idea. Bwe mugikkiriza ne mugikkiriza bwe mugiganya it's okay and I don't feel offended. So zina balingamu nnyo singa tukolayo kano kati mu radio ne mu media baagala nnyo omuntu omujagujagu aleete bunaku ekintu ekipya nalowooza ku kino kati ate ne bwe mba nkireese oli n'akitwala I don't feel offended because abantu bambagala ekyo nze nakireeta nolekooyomba I share my idea bwe mujagala ne mugikozesa it is okay era ndowooza kyovula nakolanga nnyo ne mukama wange Abe mukama wange ayagala nnyo you share noja nomugamba nti mukulu kati wano kano kalesi nenze njo kukakola katutte which is okay no come nemusigala nga tetonyeza tekuvaawo gamba mama kakati namwadde akalu kange yakakola so kakati ndowooza ekyo kyekyanyamba mangu okuinteractinga nabo ne banjagala netandikanga okukola buli wamu sekuluntaza sikola ki bwentyo Ssaabasajja yali akugambyeko nti amawulire onsomera bulungi bene amala googera nawe okusiima nakuwinga lukimala omanya ebirala byonna biwedde yajjawo ku Bativaayi n'alaba omuzannyo n'olanga ofa Maswanku yakka ng'ali mu siira netumuzannyira n'amala ffenna ne batuyita n'atukwata mu ngalo ezange nazitwala nti ngobula kufa esagala nzikwatamu ekyantegeezanga because alinga nsinga mama n'abagenda nga emirimu gye tugisiima kati nga nguma nayogeranga nnyo n'enkinzi omanyi nayogeranga nnyo omumbejja Joan kati n'omulangira Crispin Jjonjo Kiweewa kati ng'abo bakubuulira bene naakunyumirwa bene ateekako amawulire kati bikugumya nti abo batuuka okusembera nga tebabeera naye kuuguma kati ne lumu n'olusanga lyambogo yajjanga wagaze kulaba Zambali netufuka ba mukwano nnyo era nga manyi okujalaga today I have come you teach me Luganda kati nga nange njogera oluzungu nga nedda you speak Luganda but me I'm going to respond in English kati nga yayogera oluzungu nze nenjogera Oluganda ayiga tekituuka kimpa ekitiibwa okugamba nti bagasanga lyambogazi ngoluva Kenya Nairobi olwajjanga gamba I want to meet Zambali kyajjaawo netuwugiramu nebuyajjanga nga tutandise BBS awo okulamulaga Zambali jangu nambuza BBS nemutambuzaane tudde eno era olabawo okuba nti oli close tuli olulangira omanya kyokola so omumbejja bakusiima kusiima ki n'agamba Zambali ensiimye naawe kakunoone onya kunkubya miggo kiro kyala asimata ononya kweraliikiza amafamire nagondereka munnange era nemeranga mubensi munnange nebaze yali afunyeemu nakati ne bwe tuli misinde Kasanda banga ndi ku stage ajja era waliwo twali naye nga tuzina najjala nga Zambali come let's dance olimu akantu akasikaaba naye ngaze nti nga bwemanya ekitiibwa ngaze come era lumu nakwata ne tuzina netula abaserikale bebanga Zambali wewe ekitiibwa manya ukyoli nange yenyini mbamanyi kwabo oba okuliddeko mu lubiri omanya security yaabwe ne boolina okweyisa si bantu ba bulijjo obeere nabowe naye ng'olumu obeeramu akakasiko omuntu nabanga yazzera nga gamba sinze muyise kati nze nandikoze kinandiganye omumbejja sanga lyamboga leka muntu w'abantu nyonyonyonyo ali so free nyonyera agamba Zambali jangu emunyumya nakunyumize munyona mwana nagende
nadanga mutandise okwogera ku Man U mwetandika ogaa nti Man U enfunye kagaa somebody don't speak about my team. Let me tell you something. You know, our team so bwatyo bwali kati entalo kusibye abantu abasinga bagamba nti bwawe bulange wali entalo wali eddogo oba byaliwo simanyi agenda biwulyanga mu ŋŋambo obundi tayagala gwe nga nange kenyini nye ebyaliwo sibiraba omanyi waliwo ebintu ebibeerawo ne byogerwa naye nga gwe tobiraba ebimu nabiwulyabuulize ngenda tukawo nga mbiwulyabuulize simanyi gundi twasanga awo muwumbo gwagunika guli wano nange mbiwulyabuulize naye nga nze ebbanga linabeerawo saabirabako sagala ngambe nti ono yaloga gundi ono yakola wakati olumu wabaawo ebibozibozi byetwogera mu midiya oli nakitwala ng'ekituufu oli nagiraga gwe nno otuula ku ntebe yange ojja kumera amambulugga obimanyi ebyo tugenda olwonekata kumere ngamba tulina ebibozibozi byetwogera ebya midiya ebinawo katugobadde midiya omanye ebyokukangakanga nawe nasanga akaana kato kakacajagaga wano tetwemalikawo fe omanye twava efe twava bukunja so saba nasobola okwogera ebigambo ebyo natandika gamba bondi omuwulidde so kuleka ebibozibozi ebyo nze nenyinza okugamba but I don't want to be on camera and say I saw something happening at them. Yes. Kina kyendala. So myaka navaayo 2020 from myaka giba munana from 2012 to 2020. Why did you leave? Ya bulijjo bya mirimu naga biri awo because nafuna contract ya NBS. Then I proposed to them that I am leaving radio for TV. No, I am leaving TV for TV. Then I'm staying at radio. Oh, okay. Baku BBS. Good. Oda ku NBS. Good. No sekala ku CBS. Kwana bagamba mu mateeka ga media gonna bikkiriza osobola okukola ku radio ne ku TV. Era ne bagamba nina byewe bitagenda bulungi ate sigenda mu bubi. And I have seen an opportunity. I want to use it. Yes. Then I will be back. The good thing, I'm going to be on radio. Yes. So number one, Nikita. Nemba ngenda kubanva ku BBS Telefina. Sigale ku NBS, then nikole ne ku CBS. Okay. Era kyo kinaba wandikira. Era nakati ne ku NBS ndiyo nga part time, ndiyo part time. Eri nasaba yo part time. Ku NBS. Ku NBS. Okay, njanga kujamba sumira amawulire because ebiseera ebyo Honorable Joyce Bagala was the chief editor. Honorable Joyce Bagala tubeera naye mu 2009 nga tuteekateeka Namugongo. Tuli ku lukiiko olw'okutegeka Uganda Matters ku Church of Uganda. Mwansinkanira nga nezambali oli mukwano gwange twasinkanaga kabosi n'ennyamba bampadde obwa editor ku NBS naye amawulire gagaanye okusituka okay gakozeeko naye gakyali wansi gundi ekyatutwala nnyo akawungeezi etikuba ozo oyagala nkole ki ngamba jangu njagala ompeeyo ennaku nebweziba 3 oba 4. I am not stopping you okukola emmengo sigala emmengo n'ebitima byonna naye tuweeko kale mengo ogikolera okola ku TV ne ku radio tuweeko kimu tuweeko TV osikaze radio yo n'emirimu gye gy'emmengo tegenda gitaataaganya ne muganda yenze olwokutaano n'omukaaga mba n'embaga zange sande sikola mba mu kyaki nagazamba era bamumpa ennaku 2 ng'okola Monday paka Lwakubiri eri akwagala ngenda kuzikuwa ne muganda naye gwe otegedde otya nti amawulire naagayamba nti mu bantu bendabye mawulire if you come there will be a change. Nendwawaawo ng'akingamba ne tumala ebyo n'akiddamu n'akinzijukiza ne ngenda ebweru n'asisinkana ebweru n'ankubira n'angamba I want you to talk to my boss nenjogera kuna mukama wange Keen yali bweru nga nange nkyali bweru n'angamba somebody tukwetaga place when you come back please come twogeremu so ne ngenda ayogera olulimi otuwulira ayogera olulimi otuwulira tuwulira obulungi n'angamba sooka otekewo terms and conditions mugamba nkola Monday paka Lwakuna Friday, Saturday, Sunday, Sukora. I don't go to the field. I don't do what. I don't aid. I come, read news, go. You know? I was saying a professional. To be organized, somebody for what we want you. If you bring the result, we are ready. Two, if you add value to our company, we are ready. Kazigata omusana gwefuna ku CBS ne gwefuna ku BBS ebiri neguzikubyamu emirundi 2.3 zambali yensi kyeyo ensirikirira bwenti nangole mubuuzo nazimpa nanga basamba you want a contract see you saying about the name. Wow.
kati nembaga naye give me time I think about it aninzije Mengo kwogera nabo I've got an opportunity and I kindly beg you to allow me go nenyonyera aba BBS nenjogera nabo ne bakama bange bonna waliwo omwami Muyingo because George Kozi yali agenze ne munyonyera ali muganda and I was like thank you job well done we allow you to go nagamba but ogenda kukola omwezi guno mulamba as we look for a refreshment mpandikira ne kwa Kenya lyangambi sagala ove Mengo nga tuyomba nabo make sure buli kitu kiriyoko bampandikira ne baluwa esiibula nakyanga tugenda kuteeka pate ekusiibula mu mirembe nga bampadde baluwa kati nezza ku CBS nabo okubagamba siva ku CBS eri nkoze part time ne mbalaga ne contract yange kino kyekiriwo so ngenda kuba nsoma ku CBS amawulire nabyo byonna bisigaza eri ngenda lwaggulo okubasomera amawulire enkomawo bakatyo okay that is wonderful era nawo ne tusayininga CBS osoma paka Thursday era CBS ni full time waka waabwe nkola nnyo naye kwa nalinga manye kusawe mumba sirina sologera nesoma mawulire kwemu kwa kupinde kwa nesoma mawulire kan kusasa ezekiro ngaba oba tusobola okuwanyisa ennaku katabira nakola wano gwe nokola wano ngera bumanyi nawe bya radio bibikola nene nali full time employee to CBS eri nsobyeyo ka part time akatono so we chito bwe kyali ne bampandika so nitandika okukola eno nembasaba kati obuzibu bwe bitandika okuyitingana awo nti ngenda abuli katandika okugenda mu bakulu zambali agenda zamanga bumanyi ebigambo bitambula so kati kini ampita aba yali ampise kukola ki yali angambye zambali bwoba wakkiriza please jangu tuteeke emikono ku contract kati ngendayo naye nga sinnatuuka kusalawo nkyayogeragana n'abakulu bano because nali njagala nnyo n'aba BBS because saagala kulimba mazima nali sirirwedde kugenda ngakyagala okukolera bakama bange banaganda bange BBS benjivaayo ngenda gisuula naye nga njagala nti bakama bange bino nga bwe mbibagambye they can see it mangu nabaga nezambaali wadde sente zino wetwongerako kano na kano osobola osigala naye saakifuna kati mu budde obwo nga tukyakirinda ngende wa mukama wange ngenda ku NBS okubatwalira contract n'okuteekako omukono naye nga bumanyi mukama wange Ken yali mugezi bo baali bategese ddange eryo press conference na biki kyesaamanya kati ngenda mala okusako omukono tugamba angamba naye you still have 1 month because byali mu July ng'atandika naga nojja kujjanga mu gwa munana nga omaze okukola ebyeringa nabali omaze okasubula bulungi bakoledde ne kapate oze kale kajjukira natuukirira mu press conference saagimanye eyo mukama wange Ken ku 50th floor waggulu nziraba nga tuyiteko ku 3rd floor we wali newsroom otuukemu nduka ku 3rd floor nga n'obutebe bwatudde live mpulira buliza abana bagamba live on Sanyuka live on Salam TV live on NBS tokyakyuka kuddayo oyo okusaako omukono abo baali bagezi nnyanti Zambaali azze misana nga teri amukasi atwega kenange natulanga butuuzi ose tukole namugaya ate kati oba okyayogera kituufu contract egimaze kimu okisayini kimu kiwe loka nga bwe nange nali njagala sigale nga kyakanga mwe nga bwe wakola eri ku uno tebanzikiriza mukama nga erimu yasinza amagezi azze misana ga Zambaali lwaki otugaseko lwaki ozze next yes I have come to work please welcome me the reception you're going to give me will also allow me to either do what I am supposed to do oba butakola kale ati ngenda okuva mu press conference amawulire galinga galuyiira katikiro gamusanga mu mwanyi terimba oba gweyo nagundi yasooka n'okunkubira neti naluwama mukono gwa Zambaali okoze eki nayo nabagwogerako omutima tu esimu gye saafuna nga teriiwo nze mutaka gundi nze owesaza gundi ngebera nga nfa nebagende tebamanyi kigenda maaso I am staying at CBS. So did you go and explain yourself? ate onyonyoloni abakaba bange baba muli baali bakimanyi so netandika ngaokola nga kola ku NBS nga kola ne ku CBS kola ku NBS ne kola ne ku CBS kati mu 2020 awo tulaatera okugenda mu COVID tannajja ondoze twaze oba January awo panamalako December yo natandika okukola ku NBS mu 2019 August ebuna nenkola naye nga pressure egenda erinnya ndoza waliwo babe kitaayikola bulungi ali ku NBS avudde ku BBS ataakola n'eno nakulu ne bakeera ne banga naye Zambaali soko mulemuko katono Anyagamba head of radios bakama bange eno naye saagala nnyo bifula
soko omule munnyonnyo kulwosome n'amawulire ng'osoma n'eri waliwo abanyiiga kikola bulungi nze indi ekintu kyo tusooke nakati nkyali enkwate kubira w'olindira simpe birasaala bigenda byaffe byansi naye that's how so novugadde akati eno n'odda ku permanent sikikyusa wasigala nga bwe wali era I am a part-time NBS. I am a full-time CBS. So kati you didn't resign the other side. I have never. So bakya kumatera gati encha kati otandika. Bencha nebanga nsoma mawuli ku CBS nsoma. Ogenda. Because I have never. Waliwo entalo talavuze saagala ezaabwe. Tabibula mwezi. Kani bani entalo zaayo. Sigamba ati na resigninga sigamba ati nakola kisiga. Okuganti kabaka mukuba obwani. Ate era ne saddaaka. Otya. Gugamba mbulidwayo radio empita okola. I don't think so. Ndi mu binyo sola kola ku radio yonna. Paka bo baligamba. I kept quiet. Eri ndi ku part time. But you keep asking, do you call them? I don't. Nabeera mukunda balina bibeera mukunda mbagamba ne tuli kuki. Because nasigala nga nfuna omusaala gwange. Kati paka natuka ne mbagamba ne bannange it doesn't make any sense. Abaana abamu tebafuna ssente nga nze nfuna omusaala. Tekikola. Saba ne ku musaala munzije. Me myself. Wow. Mbagamba omusaala gwange muguyimiriza. Ndamukumpa ki ezambaala tebijjo faanana kwanza nedda. I am not working. But okyali employee. Because olunali maze mbala Febu, March, April awona COVID wagira. Nga tulina mu COVID abantu bali bubi. Kati nga nze nfuna omusaala when I'm not working. Doesn't make any sense. Stop. Omusaala gwange muguyimiriza. So walina omulenzi alisoma eya okola omupiira so yalwalirawo. Ate yali yagenda nadda. Yusuf Ali of Uganda. Ebyo biwanvu yagenda okera ebyange tebinnajja naye nga ye yali amaze okulwala n'ebintu bye olwakobiri omwalina engeri gyakwatamu ebintu bye I never wanted to use ye bye yakola kubanga nze mmanyi oba nkola omusaayi guntambuliramu Muganda sirikyuka sirifuuka Munyoro sirifuukamu kati saagala kuwemukira Bunyoro ng'atalidda Buganda ate nga ne jjajja omanyi kyeyagamba waliwo kyobirabulaga kati nkole ki you cannot fight an institution right for what buli olumba institution gwoba omubi munnange ne bwoba n'amazima agengana wona amatuufu ate nekyo tugamba ffe ng'Abaganda era batandikira bagamba awuzaaki naawe natumanyiira mugamba ffe twamusona muso baali bamumanyi oyo yese musitudde naye nga baali bakumanyi kakati okitegeera nawe otulamu noga why zambale wange lwaki sisigaza ekitiibwa kyange n'emirembe gyange naye nga wendi era bwalingamba nti kakizambale byateredde jangu osoma amawulire aigo nansoma bwe ndiba nkyasobola ng'oba nkyaliko kubanga omanyi waliwo omanyi n'ebiseera kikulu nnyo Reverend Mayanja mukwano gwange agamba nnyo ebiro bwe biba biroobyo ne bw'ovuma abantu biba biroobyo bw'okyaliko bwe bigenda tebidda kati ekyo ekikulu kati sekyenfuba ekimu kyokka kusigala nga akyalina trust mu bo because trust is like virginity wegenda tedda edda trust nga virginity Mama iye tusewa. Ate njagaza. Government yekyali tekyukanga. So trust is like virginity. So what nze kyenkola kimu kyokka okusigaza trust. True. Shamani. Nnyo nabo. Era bwekyo bwendi so nkyali part time ku NBS. Ate kali damu NBS. Era ndowooza n'okutandika barometer ati was a blessing with this guys. Era Joyce Bagala yakiŋŋamba ng'atandise obiwulira ng'olwo mu nju ngende mwotulamuko ne munnoga mwana. Waliwo bitagenda bulungi wano. I am working but maybe waliwo abantu abanyiga because I am working here. So nangamba but you know what I think we also need to get you another program you're doing to add on what because nagenda kusoma mawulire kyokka. You know? Kati barometer yajja buzero nga tuddemu ne baaga nagamba waliwo program owana yagitandika wana nagivaako medicine ko nagikola ne bamala ne bagiwa Muyanga Lutaaya kagemala neetabuka mukama wange nagijjawo. Go and think about it. How best can we revive it and tuyinza gikola tutya? Wemala okutenda bw'oba osobola ogikola mugamba ogikole. Nga negenda ofumba omutwe. Ne mugamba how do you see if we do barometer frontline in Uganda? Ne mugamba people love to listen to their issues in their local languages. True. Ne mugamba olaba otya frontline ne mugamba barometer eno bwe tugikyusamuko nebanga frontline but now engeri mu Luganda we also get permanent panelists eteka michi two
we also look at the audience etali yaba elite amanyi nnyo bantegera tunule bannaffe basinya wano sinya tunasomako n'ebyobufuzi mbyagala nvuga boda nkola kindi that informal sector gye tuba tutunulira that is our target audience loko tugenda okulaba n'abakulu n'abategeera ennyo nga gamanyi Barometer sivaako nenga si it's not my target audience nenga target audience yali bwetyo okay netutogera mu Joyce wagana I think it's a great idea naga okay tugenda tutusharinge ne Kin kyemwagalako kimwe when you share an idea nga nnungi abayinga bulungi nnyo naga somebody is that what you've said so yagala tukole tinaita ne bagonja banaita Chris naita Rama abanene alaga this is the idea tujokiremu awo mangu nagamba tugenda tunaga biganye ndabuli muveko oyo so nangamba how can tuiza nangamba let's have extreme opposition tufuneyo omuntu omungali extreme opposition tufuneyo omuntu omungali extreme NRM then tufuneyo omuntu omungali awo makati akubino nino ababere ba permanent panelists then batwa tufunye omulamwa kakati omulamwa tugenda kwogera ku government tuleta awagira awakanya tukola tubeera abantu batano nange batuleta abantu mpaka that's the setting twakola chezimu ekyo na Barometer yeyo abantu kwogera byama byaddala ne beetabukira nga goli awo tugenda mbulango ne beevuma tomanyira kati kunaawo nosigala ogenda bagamba ki nabwe bintabukako olumulemwa nga nayinse ndi mwana muto mwe muli bantu bakulu mujja kuswalira bwerire I think buli muntu wawe munne ekitiibwa tukole sho egwe bitula ku TV biba byaddala olumu batabuka waliwo ebibaye bya debate ne waliwo debate egenda kugumba omanyi kakule debate yena yena omuntu bwava mu kudebatinga ku nsonga n'akuyingira kugumba kya buntu oli avaako nyina debate yali ennemye naye nsagala kwogera bantu yali ennemye okuwandolinga because oli yajja wano before nga tetunatandika shona gye namuga kati nyanga nina ebintu byange byenkola oli mwana akuyitira oli ali mu management neno nga akubulira ebyeyakyama kati tunagenda ku mpewo kati tugenda ku mpewo oli byeyatandikira ono mumulabira wano naye yali amulidde kana bagamba bannange banena katamanyira so ebimu olumu bitabuka because someone avudde ku omulamwa n'akulumba paso ate ebyobufuzi obimanyi if oli bwatandika okulumba paso olaba akuwonoona akusaanyaawo akumalawo olina kulwana bali baddeko ddala tetukikkiriza byali bibaddewo naye tetukikkiriza tulwana byali bibaddeyo mirundi ng'ebiri esatu naye ebyo tubisigaza ngaeko sho ebeera nogala naye omanyi obulamu bwange oyinza okuba mu katyabaga for this particular kati ngenze mbamanyira okuleka olumu abasajja bajja ne boogera ebyamagana gesibibulyaga kujjukira kati oyingira politics oddamu okusoma ennyo I have not been so much into politics nalinga mbya entertainment yange gwobimanyi ndi mukatemba nsoma mawulire naye kati taaki bwe badamu nga ndi mu taaki osobola okusoma osobola okutegeera economy ezo munanti osobola ogikola so nange mba mukusoma nyo nibula abantu boogera nange nga katonda wange eggwanga liragawa so naku 3 ze nagana ne bannange Barometer lwakisigiva waliwo twalina wona ne bose mujju najja yaleeta ebyama tugenda opimaliza nga amagye geetoolodde omutima gunga kale wali oganye ebintu bino kalowooza kusengawo ngamba abazadde bange balingoba omuzayi wange olwandaba nga ndiko sheya angambira mwana olwate bagikugjaako namuna ekyo nnina okukola ate Mrs. Tabiriiko yaganza sibiraba bijjako nnumya omutima baaba tabiraba ndaba mbira abantu bemaze okwogera wagira byawe nendyokana naye wano ng'olaba nga bagenda kukubuukira tabiraba amasengejje ne Barometer olowooza ki ekisinza okutunda ku NBS ndowooza te Barometer munange because lwotisanga ono mu Uganda kizibu nnyo okusanga omuntu laga nti takulaba ku Barometer it is yenyongedde ndowooza ate mubyamanyi wadde ekyantwala mawulire naati kino nekijja mukama naye nemwebaza nampa ekiso kikola obulungi nenkifiitinga mukubanga nebino ebya program katonda kuyamba nenkisabira nanyuka nasabanga nnyo nga mukama ndabye ku bantu nga bw'obeera mulungi ku radio kizibu okubeera omulungi ku TV bw'obeera omulungi ku TV bakusa ku radio ofa kati nakyo nenkyebaza katonda nti if bwemana ava ku radio nga yamuke nenzale ku TV nesigwa nakyo njiranga nti katonda munange ekisakyo nga kimbedde nzaani because I have seen people struggling changing from radio audience to a TV audience kizibu ate kubanga audience bazanjawulo
representation so how radio nyango omuntu akubira mangu no nyona nyango no manu kaba TV ulya kulaba tomanyi. So how do you handle like soma natandika okugandika kati nebyomuzanyo biwaddewo kansome nino kuba ku byensoma nzijukira Barry Francis yakingamba nnyo mu class. Read expansively. Nobody wetaaga kusoma. Once you enter the media, read expansively so that you can sound knowledgeable. Soma nebitakwatako. Buli kyosanza busatu soma kimu mu mipiira soma bwo soma omuntu omukaali kubira ng'akulaba ku TV naga wamazambali Messi no Ronaldo ani asinga notamuwa answer. Osiru no tabiteke. Nobwe tebikwala bwo bagotolaba mu mupiira yamanyi by the time you on air buli kimu okimanyi era yatugamba nga twagiro gaba answer joyagala twedda namuga Messi no Ronaldo ani asinga Ronaldo twedda namuga Zambali agambye Ronaldo simple. So kati ekyandi ekirange nnyo read expansively era ndiko kunoonya obutabo ndiko kola kindi soma politics we Uganda ne funa obudde ne bwe topic egenda kubaawo ne mpitamu ne that is what I do. Yongera muko yongera ne producer wo Samu Ibane mga producer kino kyokadde lwakyo kiwane kyone ekyokumanya bakama abo baagala ki because whichever show you're going to do mukama wajja kugamba this is what I want to achieve. Exactly. You know kumanya as you drive the show eddawa mwagala kufuna muki mwa hiyo show. So natuze ku lighter notes. How is Isabella Isabella, one of my best at NBS and in media is when is amida omuntu kwemu nabo nakwenda gava nafuna nnyo falina bongo ku CBS nono yanyangwira nnyo bone hati manalwa we share experiences togira nakunyumiza bye bitagenda bulungi abantu bofuna ne munyumya but hati matali nyonga Isabella ati matasobola bya masape naye nga teyali nayo close nyonga Isabella kati kyanyambako nnyo KPI usimanyi naawe twagenda ku NBS nga boys totally different from CBS yokere bya fake CBS nga internet oba oli ku Twitter oba toli kutanga yeyo kati NBS is about digital alignment. You have to be there. Katwena nga KPI nga balina okugamba every quarter oteeka okufuna bafollow abatakka wansi wa mutwalo. Wow. Kati nga kikutto manyi myezi esatu okunoonya bafollow wa mutwalo. Nga bukigaana bagamba what are you all? Tetukulaba. Kati olina okutuula what can I do? Koleki. So fene kati ne tufomulatinga nze Canaries Isabella tukulinga bwe kintu awo. Kati ngoromu atulanga oba Canary chinzo muko senga because the year is married nange it's about the way you're going to mukazo we kwa bakutegera mango singa abanazo wonge munyo nga I am doing ABCD and you know oh it's okay kugabo mutu ayina bwa wafika mu amakage ne bwali cyari wabakukiriza mga amanyi wacu kan and what you cannot do in area gaga wange sobora mukiriza era banje baba bawiriza mezo ngane bana ngata susa yo yali twala bawo that simple bit ya good but KPI tutunga muyiya lero tukoleki kwanga abantu onaona mu Uganda kyasinga kwagala love kwale it's about love creating something about love you're my number one you're my baby my ate kibikola bulungi ekintu ekyo abantu batondera bakusana kuzibona how is this bulungi by love like when that's KPI tali ne omwami wo mumanyi tutula ne twogera nebe tubikola nga wali akwate bisika mna tubikola ku studio nenga amabutu nebe twatusinga nyinga twa let's meet yabawo ne tutula naye ne twogera naye gwe manyi ne tutula naye no yogera naye ne bwajja so simple nekyo bomanya KPI muli muki naye kiwala na ne tuserikenya abantu bagumana zabana zabaneleza pero bali kuki babijja nokulema rema ngale dokere nange kikoye ekintu ekiringa bwe kitaba abantu bakikirize omukama napi abane bakikirize nababiraga mama abana abanage nebondana omutunga simkwano gwange abamu bakitegeera abamu bagenda baga if I have someone who is not remember oli mukwano gwange we cannot be close like Zambale and Isabella you're not my friend waliza mu message mbu naye Zambale kyana ekyo tuwasize ddala nabo babingamba ne wasize ddala bamu bakubuza walya at KPI things nekyo mwebazamu kifenna buli muntu yategeera munne amanyi byenjagala manyi tumanyi wetatuuka tulina wetukoma nekyo abantu sengera babitundanye tufanye obikola nga we in studio
outside the studio. Not outside the studio. So mweyambako buli omwine engage azimba talent ya mu. Yamba bolaba munnaddiridde muguno ga Canada ennaku zino diridde nnyo ku TikTok tulina mu follow one tukola yakakenda ye n'ofuna Samson mga Samson. What can we do? No, it's about teamwork, being a team player. Because abantu otubanga tusirise nnyo we need to cause something tukole ekintu ku online. People have to talk about it. Teri publicity nkyamu, teri publicity mbi. Kisinza bw'ogikutte n'abantu kubagamba kyoyagalako. Internet is about telling people bwe kyoyagala kubagamba. Baba bakwanukudde batebakwанukudde. Nzire bangi boogera oli ayanuka n'akola biki. Yeetaaga kimbiddeko. Nze nkuwadde kyenjagala gw'olabi. Bakyensoteeka gw'omanyi. Oba olowooza that's what I wanted to communicate. Side y'omukyala otubagana naye naawe mwami waffe nga toli serious. Ndowooza bantya. Tebabinnyegangako. Bakuta. Okujjako ng'atandika TikTok, my first TikTok video yagenzese because I am so much into church. Kati kitange Bishop Luwalira nankubirira onangamba you are our pillar in the church. Biki bino by'otandise come. Yampitira wenna mirembe misinde. Nangamba why are you doing this? Because natandika leka video nalinzi na luyimba lwa thank God lwa binkani kola n'oluyimba. Mayinza njagala nnyo abaana aboogera ebyo byayiyayi sabyogera ku oyo ditacha Sacramento Ankara agera nayogera ebigambo you know whether you are ebyo nga binyumira bayogera olwo Jamaica nduwuliriza lunsesa. It's one of my funny ebigambo byayogera omwana akubye you do maano nenga nokasuka ku TikTok n'ebinyumira n'ebimitizi nga n'embiteekayo Bishop n'abira yampitirawo mu meeting enkambwe ennyo kali n'obijjayo nengenda because we had to try to know kukanya. Netwogera nemugamba the reason that's why I'm doing ABC, it's KPI, it's part of my job. But what I'll not just tukanya okay, we yantegera obulungi. Nengamba bana nebo bate bantegedde. Oyanumiddwe nnyo labakwedanga zamani we need to meet tegeza mpulirira kohe. Nga you can't get others do not. Sometimes abantu abasinga balooza nti olina kuba very serious all the time. Olina okubeera nga olina engeri gyeweyisaamu. No nali njagala kukyusa mentality. Nali nkoyinza okugamba nti abamawulire gwe eva obeera kuba serious oyo. But I also need to change this because we are human beings. Right. And news is also a program like others. We present news, we don't read news. That's why jango ze kusoma mawulire toli present. Nabo naga program ngitaddemu ekyobuwooba. Make it simple. Omuntu agenda ogera tingenda kulaba mawulire ng'akwesunga n'okukulaba nga you're not so rude, you're not so what's again? I need to change this. Nekitandika nga mumpola. But nekyokuli because I am ndi MC ku event. Nagendako ku mukolo omulala ng'omwana tamanyi nga n'amawulire tagalabanga nga kisawa mubuuza do you know this gentleman? Tamanyi. Bwe nagenda ku TikTok otwaddeyo nga I saw this guy on TikTok, you're good. You see? Nemanya there's another audience then n'okunoonya ku TikTok. Tali ku TV. Wadde nze ne wana nti ndi w'amaanyi nnyo. Twali ne Abe Mukibi nga tuzannya omwana n'amubuuza who is this? Nga tamumanyi tamulabanga nako. Abe namugamba Google me. So do you think TikTok abantu abasinga balowooza nti TikTok esekitiibwa? Kisinzira okola ki era otaddeko ki and what do you want to achieve? If I am achieving what I wanted to achieve, it's okay. The reason as why I joined TikTok was to get more clients. Ebembaga bafunye because abantu oli bamugamba nga nti Zambale sobola okwera MC wokumbaga nti oyo omukambwe musajja omukulu agenda kwogera bwabala bakina ekifaananyi kino limu nga nti omulaba oyo gwe twetaaga gwe mbamutuwa simple. Another gig okumpa emirimu emirala TV naye obonga nti kubeera serious I will if that is what you want. Nja kukolebera nekyokuli abantu nayagala my other talent ereme kunzigwamu of acting nga neddala nsolo ekyo negenda nywirwanga stage omuntu wa theatre nawe omanyi leka solo down ekuluma era ze omugenzi katuluma yafa nvuma bino bakuteeka mu CV you're not supposed to be here bamatayi komawo ku stage awo tuonooneke jangu tubavumevume bonna tubawemu kamange nja kudda kamaliza kino nnyonyo yali akoze ne gundi firimu empya nga awandisemu lwolo yangaga you have to come back nja nja kudda amala okukola bino bitereere kati babaka kiboweereza abaana basoma kati amawulire amawulire it's passion kyonkiddamu it is passion tojoyining amawulire mboze kukola sente it is passion too amawulire tukakozesa as address for us to go and do other things address ye kuyamba okuwa ekitiibwa gwe weekube mugambe oyagala ensi ekutegeera etya ekirala tojjanga ogamba nti buli kimu ojja kikola sooka obeeko kyeweefubako kyetutegeera okola editing okola court reporting ote kukubaawo kyosooka okukwata bwoti mawulire netukutegeerera nti kino kyetukutegeereddeko yeni ebirala olyoka obiyige era bangi obabuuza nnyo nobagamba nti oyagala kole oyagala nkole ku kino oba nkole ku kino oba nkole ku kino kikyoyagala okukola so one is passion oteeka okubanga oyagala kyokola
Panga temuli sente ekyo nkiddamu. Ekyokwira oteka okuba omugumiikiriza ennyo. Sente zijja but after certain time. Ekyokusatu olina okuba nga weegasseeko value yegenda okuweesa sente. If you have the value then other people will also bring value olyoka otandika okufuna sente. Naye amawulire bw'osimba obanga asimbye emmwanyi kizagamba nti kati olusimbye enkyanja kunoga gumiikiriza nakufaayo. Tulaba abakyala bano kati bwakunyona beyatandika okukola amawulire zirali sinnazaalibu. I know. Ffe twazaaza nnyoko. Nze kukolera ki? Mubeere bulungi, bye bye. Abataka maliriza